tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Lady Slyke. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Ekibinja kya poliisi ya Uganda ekya wansi kibadde mu kutendekebwa mu ssomero e Masindi mu by'okwerinda n'okutangira abeekalakaasi. Obukodyo nga bwa nkola ya kijaasi. Abapoliisi baffe abakwata abakukusa ebiragalalagala nabo bali mu kutendekebwa mu barracks ensambya. Bano b'ofiisa batendeka abasaana ennyota era bwe basiŋŋaana tobayitanga magujja. Poliisi yaffe erina okutukuuma n'okututaasa ababuusabuusa be baabeekalakaasa. Abasinga okudduka poliisi be banyweddemu naye olaba n'abasumba badduka kawunyemu. Poliisi esaana enkolagana ennuŋŋamu ne bannansi okubeera abakkakkamu. Era bavunaanyizibwa okwonoona eddembe ly'abantu oluusi emisango gibula ne kitabula abantu. Mwami Buwembo tumuyozaayoza, poliisi yamuwadde obwakamisona. Munnamawulire omukugu ono baamuleese alongoose ekifaananyi kya poliisi ekyonoonese. Bw'oba wali olowooza abavumbuzi bali mu Hollywood, waliyo noono omwami ayitibwa Livingstone Wood. Okuva mu buto bwe yayinda ekirooto n'awera nkolokooto okuyita mu nsozi ebibira n'ensiko nga yeesize muleeganjuba na kaso. Ono atujjukiza Stanley ng'era yatambula mayiro 403 nga yatandikira ku nsibuko y'omugga Kiyira e Rwanda Ssejjinja. Ne wa maama Fiina tiyalutumidde mwana yanaaziddwa amatalita 5 kyenkana n'amazzi ga jjajja Mukasa okufuna ku mikisa era n'amuwa engabo n'effumu okumutaasa. Newankubadde Abafirika be batuusa ku nsibuko mu byawandiikibwa ate bo teboogerwako. Asabaza Livingstone Mukongo bamuyita Boston. Bakyali ku lugendo naffe tuli nabo ku mugendo okutuuka Mediterranean tuli nabo ku mugongo. Omugga Kiyira gulina abaana bangi, ensi mwe guyita zigufunamu emigaso mingi, naye kata amazzi galwanyisa nsi ku nsi gakyafuwadde twonoonye obutonde bw'ensi. Ku mugga Kiyira abalambuzi babaako butuwa n'amasannyalaze ne gatutaasaako. Abamisiri bakyankalanye n'aba Ethiopia olw'okuteeka etteeka erikola ku bibiro gali kwoleka. Abamisiri beewaga nti tebajja kukkiriza, aba Ethiopia bagamba bakooye enzikiza. Ebbula ly'amasannyalaze eribasibye embwavu ng'enjogera y'ennaku zino bali biwanvu. Tebalina mafuta nga bw'olaba Uganda ebibiro byetaagisa tebalina galinda. Aba Ethiopia bano balaba enkulaakulana nga bafunye amasannyalaze ag'enkalakkalira. Gavumenti ya Ethiopia yakoze dda endagaano ne Kenya, Sudaani ne Djibouti ku muliraano. Saudi Arabia okwagala okuggala eggulire erya Al Jazeera gano gafuuse mawulire. Kino baagala okikola olw'abannaggwadda abagiteekamu ensimbi bannaggagga. Babasuubiriza okuba abooluganda mu Buisiraamu, abatujju, bannakinku, abakyankalamu. Abamu bagamba Saudi Arabia yeekwasa waliwo ekirwadde eky'entiisa kyekwekereza. Amawulire gonna gali mu mikono gy'abanene. Abarussia balina Russia leero, Abamerika CNN. Abachina balina CCTV, Abangereza BBC, naffe ensonga zaffe tuziyisizza ku NTV. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya. Sigadde nze Survivor ne Lady Slyke. Gano ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.